Byaddala embeera gyende musimbo embeera yo gyende mumbi era sinaba kuwona mentally physically financially nja kuba bulungi naye ngaembeera gyende muyimbi nnyo kyansusuza mu ddwaliro nabadde ndyawo nga ndi ku kkubo nageza okulaba ntukidde mu ddwaliro niŋŋamba kiki ne bandaga essimu nga na vidiyo kale teyansanyusa enzirika nenesanga amade mu ddwaliro tasobola kunzigwako because okebera for you page yange postinga video everyday bakulaga one day go 24 hours ago kati siswa kubanga content avu nebyaswako omukazi naye tabiwulira yanetedde okubanga ndi mu mbeera eyo kunyimba tugambe mukyala nsobola baseera naye ate kyanaku nti bamuntu mutabani wakani tomumanyi wikimanyi oba bakuganye lwa bwavu ekyobwavu kyandibadde awo tubadde tujja kugattagatta embeera tubeewo twezimbe tekitegeeza nti omuntu mukyawe olwokuba sente zimukitegeera kubanga obadde mu mbeera ya sente jjamu kutwaleko eno mu mbeera endala olabe omanyi abakazi baagala bipya kati mbali namuterekako mubintu ebipya mulage egeto ebeera etya omuntu osobola okubeerawo ko ng'olidde kimu ng'olidde kyambisa naye byonna omukazi aba abyagala katatu wajejeeko ekyalipo ate nyinza ogijjako ngaomukazi kyamwagala ejyabbeerako syogerangako naye bukyantandika mukola nenamba esiddirina mukwanira mbirowooza ali biwulira tomanya Imbabazi mu future gyali. Imbabazi mu future ye gyali n'abaana tugenda ku salo babali mbana babiri abalenzi babiri bawala. Bagala kugalawo TikTok nti UCC yagala kugigalawo olwokuba nti mugikozesa bubi. Bubaka kibo wa UCC naddala mwami Bosa yagala okugigalawo. Gundi TikTok tosa kugigalawo lw'ensonga. Waliwo apps nnyingi nga ziraga ate ebibye ennyo okusinga ku ekyo. Oyagamba okugalawo TikTok yali agezeewo ku Snapchat. Amanye ekibeerayo. Kankubuuzemu ekibuuzo. Okimanyi mbuno oba ogamba TikTok promoting obuseegu eseddaga video joyina nga TikTok ng'omuntu ali bwereere. Obubaka bwemuwadde tikyasoboka lwa nsonga. Bw'ogamba nti TikTok promoting obuseegu kankuwa example. Okimanyi mbuno omanyi omuyimbi gwe bayita Gisnake. Okimanyi mbuno edda bapulinga ng'olimba lwe ku TV gwe kennyini n'oswala n'oggyawo omwana. Ostegera bulungi. Kati nga tebanakugala TikTok basooke bagende ku apps endala nga olaba Snapchat, Instagram omanye ekibeera yeeyo. Of course kati apps nyingi kati kunsi kubako abantu abalimi abalungi. Ostegera bonna tebajja kuba balungi. Bajja kuba abagikozesa obulungi n'abagikozesa obubi. Naye nga abagikozesa ne bagifunamu ku 10 bali 70%. Ate nga nze omukulembeze yembeezaawo ye taata ye maama kweriya kweriya kwangi nze ngikozesa bulungi.